Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Hip hip. Hip hip. Oh yeah. Hip hip. Oh yeah. God is good all the time. And all the time God is good. And that's his nature. Wow. Bane Mukama yeebazibwe. Amina. Sister Watson nsanyusa okulaba mu buweereza bw'olunaku olwaleero. Nange nsanyusa obbasanga. Sister Donzera nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa obbalaba. Mumbejja tusanyusa okulaba. Kale mukwano. Yesu yeebale batuusa bulungi. Kale. Obuweereza bw'olunaku olwaleero nja buyitamu ne brother Andrew wamu ne sister wange Mama Nakitende bwe tuwangadde ku kyalo kino. Naye nga tutandika buweereza Musumba yabadde agambye buli muntu agenda okubeera mu service y'olunaku olwaleero wakuva ano n'akadde kamu. Mukama yeebazibwe. Nja kusooka mu nnyimba ezitenderezebwa. Nja kusooka n'oluyimba olwa Ebeneza. Era nja kusaba abaweereza basabe bannange tusituke tutandike kole worship. Nja kusaba tutandike n'engalo. Ebeneza atuje wala, Ebenezeri atutwala wala. 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 Ebeneza atuje wala, Ebenezeri atuje wala. Ebeneza atuje wala, Ebenezeri atuje wala. Ebeneza atuje wala, Ebenezeri atuje wala. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Haleluya. Lirina amaanyi. Haleluya. Erinnya lya Taata lirina amaanyi. Haleluya. Lirina amaanyi. Haleluya. Erinnya lya Kitaffe lirina amaanyi. Haleluya. Wepa zikube wepa. Wepa zikube wepa. Wepa zikube wepa. Zikube wepa. Engalo zikube waggulu. Mazima. Zikube waggulu. Wepa waggulu. Wepa kipwi wepa. Wepa. Mwebale kusinza. Mwebale worship. Katwanize musajja wa Katonda aliko amafuta gonna. Mukama gwe yawa amafuta nigamujjulako era nga nze sandibadde wano singa si musumba wange Apostle Chiwate. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tutenderezemuko. Yansumulula nze kulujege omulabe sitani yansibye mubizibu bingi yansumulula nebaza Yesu kubanga yansumulula nze kulujegere omulabe sitani yansibye mubizibu bingi yansumulula. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Abaluganda Mukama yebazibwe. Amina. Mwebale kujja mu service y'olwaleero. Amina. Blaza nsanyusa okulaba. Amina. Webale kuweereza. Sister webale kuweereza. Mukama akwagala. Ate kwogera kufuna obugagga. Bwamanyina mu mwendo. Mukama yebazibwe. Mwebale kujja mu church. Sister Watson. Hallelujah. Amen. Mukama yebazibwe. Amina. Mukama leo lwaleero mbadde ntendereza ku makya
ne mukama nandabisa wanji nendabikirwa oyina emitwalo 10 gyagala okuwaayo mu kyaki. Oh, Maama Brighton. Musumba mukama yebazibwe. Owonyezeddwa. Mukama yebazibwe. Owonyezeddwa ekikulukuto. Mukama yebazibwe. Owonyezeddwa. Musama yebazibwe. Amina. Amina. Oh, Domzera. Hey. Oh, sister Domzera. Mukama yebazibwe. Amina. Ogenda kuvuga emmotoka ey'ebbeeyi. Mstwala mu linnya lya Yesu. Kati tutuleko wansi. Tuweereze. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mukama yebazibwe abooluganda. Amina. Mukama yebazibwe abooluganda. Amina. Olunaku olwaleero Today tugenda kusoma Matayo we are going 22 to read Matthew 22 olunyiriro lwa 26. line 26. Naye nga tetunnagenda mu Before we are going there, tugenda service agimalako olwaleero today service complete, agenda kufuna miliyoni emu. going to get 1 million. mazima Temusanyuseemu kumalako service You are not happy. ng'ogenda kufuna akakadde k'ensimbi. Hallelujah. 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 Amen. Era mbadde nsaba tusituke tusooke tusabe nga tunagenda ku Matayo 22. Stand up and we pray Matthew 22. Stand up, all of you. Tulina aboogera mu nnimi ez'enjawulo. We have people talking language different. Osobola okusaba mu lulimi lwonna lw'otegeera. You can pray language you know. Naye tusaba ab'obujulizi ng'olina obujulizi bwo obuteeketeeke. Naye before nga tetunnagenda Before we going in front tusaba to pray, kasooke tuyite ab'obujulizi. let us call the witness. Donizera. Don Zera, come in front. Abooluganda mukama Yesu Amina. yebazibwe. Amina. Tuukira ku nsonga. Ye musumba. Najja mu kifo kino nga ndi bubi musumba nga mpunyanga ekyennyanja. Jesus is Lord. Mpunyanga ekyennyanja. Naye kati musumba neebaza Mukama Katonda olw'okuba nti kati ebyennyanja biri wange. Era kati sikyawunyanga kyennyanja nga biri. Hallelujah. Amen. Abooluganda mukama waffe yeebazibwe. Amina. Bannange neebaza Mukama ku lw'ekintu kye nalabye nga nva ku luzzi okuleeta amazzi. Nabadde neetisa ekidomola ky'amazzi nga kijjudde. Nendaba ekitangaala ekyeru. That is a miracle. Nensooka nentya. Neŋŋamba oba kiki kino. Naganza okukisemberera bwenti. Bannange mwenna mukirowoozeeko. Nga si malayika ga budyeri. Mubuuze nti yakugambye ki? Yakugambye ki? Era yakugambye atya? Era yakugambye atya? Yaŋŋambye muwala. Si gwe Watson, konze yenze. N'alyoka ŋŋamba nti mpa ku mazzi nyweko. Hallelujah. Nange saatidde nenkwata amazzi. Nenfukira malayika ga budyeri amazzi mu kitimpa n'anywa. Abooluganda mukama yeebazibwe. Amina. Bannange obujulizi bwange musumba yajjano n'atugamba buli omu ajja kulabikibwa omwami ali muwasa. Musumba nkubuulire nabadde ndi awo neefuna ekirooto nendaba omwami wange ow'ebirooto. Wamufunye. Namufunye. Mukama yeebazibwe. Omwami oli adde nga mumpimpi nga si muwanvu nnyo nga mutonotono nga mulungi. Omwami nga yeebugembe. Come in front. Mukama yeebazibwe abooluganda. Amina. Njagala okuwa obujulizi bwange obunaku olwaleero bwava mu kiwasembo tusabisa Wanji? Sunday yaggwa. Musumba watugamba nti bw'osaba ennyo n'onyiikira ofuna ky'oyagala. Amusumba bwetwasaba okubeera netusaba nnyo netusaba. Amusumba nezaayo wange neneebaka. Musumba sijja kukulimba ekiro ekyo kyali kyanjawulo. Musumba ngenda okuzuukuka zaali ssaawa nga 9 ekiro ennyonta yannuma.
nengenda nywa amazzi mu fridge. Musuma mbangenda ku fridge jigulawo dobozi nelimve magali ngamba tofaayo amazzi gagano ngayina. Musuma nenda abitangala ekyamanyi mu nyumba. Engalo oyo malayika. Musuma nenda abitangala ekyamanyi. Musumba nalowooza kintu tugamba. Tokaaba. Musumba ngenda okutunula emabega musumba. Musumba Tokaaba. Yesu Kristo yali azze mu nyumba yange. Hallelujah. Nze musumba abantu abadde beebuuza lwaki sikyajja nnyo mu church. Ngambeera waka nga nfumbira Yesu Kristo. That is a miracle. Musumba abadde asula wange nga wanywa amazzi wali ekyemisana wali ekyeggulu. Kabya. Era musumba bino kambyogere nga nfukamidde. Yesu yabadde aŋŋambye n'aŋŋamba kyaki gy'osabira weddiza amaanyi gaayo obuyinza bonna bagoberera eggulu. Fire! Hallelujah. Amen. Naye nga yakutumidde. Yesu. Can it happen? Hallelujah. Amen. Yesu mulabye nti amanyi. Mazima. Wadde tannagenda tiyasembye okuŋŋamba yampise naŋŋamba Maama Brighton. Essaawa yonna ngenda fuuka muweereza mu ggulu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kunyiikira kusaba. Kunyiikira. Mwongere okusaba buli woowaayo omwoyo Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amina. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Musumba nkwebaza nnyo essala zo zikola musumba. Mazima. Najja wiiki ewedde nga nina obuzibu nga nasiraanyizibwa nina ekikulukuto nga nze buli kimu ku nze nga mpunya bubi nga buli omu aneenyala musumba n'onsabira naye musumba ekiro kyejjo nabadde neebase n'endoota ekirooto Mukama yandabikidde n'ayogera nange n'aŋŋamba mwana wange obonyebonye ebbanga naye ekibadde kikubulamu ssaala zokka naye koosabye nkusumuludde musumba toyinza kikkiriza Mukama yandaze omuntu andoga nga mukwano gwange nnyo tulya kwemu nfanfe tulya ajja wange ne muwa ku bintu nga mukwano gwange nnyo musumba nga yansiraanya naye Mukama yaŋŋambye ekintu kimu mukwano gwoyo tomwogera era sijja mwogera naye nga mukwano gwange nnyo tubeera ku kyalo kyekimu musumba Kisindikire fire emirundi 10. Fire. Hallelujah. Amen. Katusitukwe tusabe. Sibyo sabe. Tweyanziza obujulizi obwo. Bitankwate musumba. Tusabire obujulizi obwo. Tusabire obujulizi obwo. Tusabire obujulizi obwo. Osaanidde Mukama w'abakabaka taata kitaffe taata saasira tuggulirewo eggulu tutaase abalabe baffe osha batakarama bashogoro bobobobobobobo osha batakarama bababababababa shabatakarama bashogoro bobobobobobo sabatukuru bazagara babababashakira usana barasana baroboru sambatakara bashogoro uri usere barondo adu barasagara bababa Osani demo kama bakabaka yirizi fire eno yirizi omwagazachi omwagazachi omwagazachi